Kyaddaaki abaana abalabikira ku Bukedde TV nga bakuba bulooka bafunye akaseko ku matama bafunye omukisa ogw'okwambala ku ngatto omulundi gwabwe ogusookedde ddala. Kino kiddiya abalabe ba Bukedde TV okwekolamu omulimu ne bagulira abaana bano engatto nga kwatadde ne stokisi wamu n'eddaka lyazo. Abaana bano beebazisa abantu abadduukiridde n'ebintu bino nga bategeeza nti omulundi gwabwe ogusookedde ddala okulowooza ku bwomi bw'engatto. Nsanyuka ino kulwonvere ku ngaito mbaetubala nga kunga nfunza dino tedigatulia nga dibalya ngeza kyamvala mubigere. Nyina w'abaana bano Zulayika Galina gwe tusanze eruuka ng'akomyewo awaka ategeeza nti taata w'abaana bwe yagenda okufa nga talina busobozi. Babwe byajja okufeera nga mbanangana nabo laba kutuusa essaawa yaabwe tinekavaako era n'abaleka awo mbenga zeena inoonyakuuko ekiro essaawa abaana era nekituka essaawa paka n'essaawa dino. N'abantu abalala bongedde okudduukirira abaana bano nga tubabazira kisa okubadde Christopher Mwanje ne Fadulu Lusozi nga buli omu abadde emifaliso era buli omu eri abaana bano. Kyendabyewo kye kituufu kye nalaba sitabyewo kyonna kya bulimba embeera mbi nnyo nnyo era tusaana ne bazira kisa bonna bonna alala bonna gye bali basobola okuyamba abaana bano basobola okuva mu mbeera embi. Yesuzi ku mifaliso gy'aleetedde abaana bano agasseeko bulangitu wamu n'emitwalo 8. Era nawulirako nga baagala ngatto kati nensalawo sente z'engatto zibawe bazibatwalire ku kashi. Ne Haji Musa Sentamu nga mulunzi wa nkoko ku Vinatete aleese omufaliso ku Bukedde TV ssaako n'emitwalo 2 egyasukali nga nabikwasiza Paul Kaddo nga by'abaana. Badde nsaba bannayuganda bonna gye muli bwe tunaakwata kamukamu oba omufaliso agule tuwe ekkalaamu agireete abaana bano bajja kukula kuba abakozi era nalabye nga b'amaanyi. Olwekyo abantu bangi bali mu lwetaavu Mukama bw'aba akusobozesezza ng'olina akatono yamba. Ebyo nga bibityo Director w'ekitongole ekyakola International Corporation Agency John Yangsung asuubiza okwongula bannayuganda mu projects ez'enjawulo ezinabayamba okubajja mu bwavu. Miss Kim Youngju and her team have dedicated themselves tirelessly to make sure that this project is successful and will continue to remain beneficial to the community with the impartation of skills and improvement of the community's livelihoods. Bina byogedde wadde ku mukulu kwatongozza projekiti y'ekkolero ery'obutiko erina mugongo mushroom growers and suppliers mu Town Council ey'Ekyengira. Wabula babeegattira mu projekiti ne batendereza gavumenti ya South Korea olw'okubalowoozaako ne basinza projekiti eno. Kaakati bwekuleetera projekiti ey'okulima obutiko projekiti eno eganyudde nnyo abantu baffe era luli abaali batagenda baliga byakola tebivaamu bagenda Kampala yonona ssente kaakati wano weetuulira waka noweerimira akatiko. Basanyufu nnyo okulaba nga gavumenti ya Korea ezze n'otukwatizaako naffe ne tubeera nga tusobola okwesitula olwa projekiti eno yatuleetebwa bannaffe Abakoleya. Akulira projekiti Kim Yong-jo ategeeza nti projekiti eno etambudde bulungi. Ebyo nga bityo maama w'omwana Namanda Sharifa alagindira olwa Bukedde TV ng'asaba muyambi afune ssente z'okulongoosa omwana we omutima emulago. Maama ono nga mutuuze eruwungulu mu bizinga by'Essisi agamba nti muwala we Namanda katajinya mu ddwaliro mulago nga eno gye bamutegereza nga batalina kusuuka mwaka guno nga tannafuna ssente obukadde 11 ez'okumulongoosa. Asibye abazira kisa bamudduukirira ensimbi. Alina ekituli ku mutima banamutwala emulago ne bamujjanjaba ne bampa empeke naye ne baŋŋamba bampadde omwaka gumu guno naye ogujja bamulongoose nga baagala $1,018,500.